Alonze yekomedde ku mukutu good talent kyokola kyekisingira ddala okubeera ekyakabi era kyekisingira ddala okubeera ekyetabu. Right now amawulire agali mu ggwanga ge gokubeera nga basikiza omukulu Jacob Oulanya abadde speaker wa parliament ate okubeera nga bamulondera speaker omupya banga balonda speaker omupya nga tanaba kubeera nga aziikibwa nga bwe kiri mu mateeka g'eggwanga nti tebasobola kubeera nga baziika speaker nga tebanafuna mulala amudira mu bigere. Kakati munaaye NRM wamu n'ebibiina ebirala biri mu kaweefube wabula ng'olunaku olwaleero kijjukirwa bulungi nnyo nti NRM waaba omukulembeze w'ekibiina kino omukulu General Museveni oba Yoweri Kaguta Museveni asobodde okubaako ne meeting gy'atuuze era ng'eno eyitiddwamu ba MPs oba bammemba ba parliament bonna ab'ekibiina ekya NRM basobole okubeera nga balonda omuntu agenda okubeera nga abakwatira bendera ate mu kalulu ak'okulonda speaker wa parliament wabula nga omukulu oba omukyala ayitibwa Anita yabadde yavuddeyo n'abeera nga asudde ekifo kyabaddeko ekya deputy speaker n'abeera nga agenda ku kya speaker ng'ate kiri ekirala abadde ayagala abakiwe mbu Moses Magogo bakiwe Moses Magogo ate nga ajjukira Moses Magogo bbaawe. So ekintu ekireetedde abantu okubeera nga bagamba nti kano kajogo kenyininyini era ne babeera nga bamugobye emisinde nnyo wabula ate omukulembeze w'eggwanga ye talinze bantu kubeera nga beerondera omuntu gwe basobola okuba nga baagala oba bammemba ba parliament okulonda munnaabwe gwe baagala ye avudde n'abeera nga nte alonda owuwe gw'asuubira era nga mu kulonda gw'asuubira okubeera nga yajja okutwala ekya speaker ye mu bammemba ba NRM asobodde okubeera nga alonda omukulu ayitibwa Jacob Oboth okuva wali mu region ya Budama oba akiikirira abantu b'e Budama okusobola okubeera nga nte yakiikirira ekibiina kino ekya NRM ku kalulu akakanatera okubeera nga essaawa yonna kabeerawo ak'okulonda MP oba speaker wa parliament owa ggwanga Uganda agenda okubeera nga addira Jacob Oulanya ssaawa zino omugenzi okumuba nga amuddira mu bigere atasobola okubeera nga atambuza emirimu egyo Jacob Oulanya gy'asobodde okubeera nga gy'abadde atambuza naye nga ye ebya Anita yabadde avudde n'abeera nga agamba nti yagenda okubeera nga akitwala ekyo tekisobose kubeera nga nte NRM ekikkiriza era yo bwetyo nesobola okubeera nga eronze omukulu gwe bayita Jacob Oboth omukulembeze w'eggwanga Uganda nga Museveni yasobodde okubeera nga amwerondera asobola okubeera nga nte atambuza ebintu ebyo. Katulinde tulabe ekyo kigenda okubeera nga kiddirira ku ki president lwaki Alonze ono jjukira mukulembeze w'eggwanga bingi nnyo byasobola okubeera nga asalawo mu parliament omwo kati tetumanyi oba gwe yeerondedde era kituufu agenda kusobola okubeera nga muteekamu amaanyi okulwera nga ayitawo mu mirembe oba mu ki kyonna kyonna asobole okubeera nga awangula obwa speaker. Ffe tujja kuba nga buli kimu kyonna kyonna tukikutuusaako wano gwe just weekuumire ku mukutu buli kimu tugenda kuba nga tukikuwa. Nyamba subscribing nga like nga commenting nga